ebizibu bingi biva mu kwenyooma nti abantu basobola okugamba tojja kusobola babayita ba naysayers tojja kusobola ani yali akoze ekintu ekyo kyoyagala okukola gwolaba onookisobola oyinza okufa ng'ogezaako okukisobola so bw'onoobawuliriza ojja kudda emabega emyaka 10 bw'obanga olina kyokkiririzaamu bw'obanga olina kyoyagala okukola kyoyagala okutuukako wekkiririzeemu omuvubuka yenna wawulirira nga amaanyi gamuggwaamu awo yandibadde asinziirira n'agamba wano kanfunvubire bufunvubizi kola ki kweyongerayo waliwo ebyo ebiseera omuntu watuukira n'agamba naye nfaaki tuli wamu n'agamba naye kino kyendiko kinaakola there is a gap of 15 years wakati we 15 n'ameka n'asatu omuvubuka oyo akyasobola okukola ebintu bingi munda mu ye mulimu obusobozi n'amaanyi gatannaba kuzuula munda ye mulimu nantameggwa eyeetaaga okuzuukusa yeebase bwebase mulimu ebitabo ebitannaba kuwandiikibwa mulimu ennyimba ezitannaba kuyimbibwa mulimu obuzina obutannaba kuyiiyizibwa Onoonya essomero mw'awanditutta omwana wo. Excella Quality School kwe kuddibwamuko. Ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala. Tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe. Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwa kansa. Tulina ebisulo eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka. Excella Quality School tusangibwa Gayaza Kijabijo okumanya ebisingawo kuba ku noti 754 42 43 ne noti 761 113 163. Excella Quality School, excellency our goal. Kale ku mukutu gwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira mwebali nnyo mwebayire ddala tukyagenda mu maaso n'okulaba nga empeereza buli olukya tugenda ogirongoosa ate ebeere ya mugondo ddala 2026 ono nagamba Cruise nina okweddabulula bupya ate ensonga zibeere nga bwe mba nzibatuusaako zibeera clear amaloboozi tugatereeza buli olukya ebivuga tubitereeza buli olukya amataala tugawawula buli olukya twagala okukyaza ku bantu ab'enjawulo twagala okukyaza ab'ebitiibwa buli omu ajje amanye nti obulamu bw'abavubuka ssaawa zino intaneti ebukyusizza kkiriza gaana gw'omuvubuka ali eyo kozesa bulungi omutimbagano guno oba oli awo osanga obulamu bwokwe buyinza okukyukira bangi bagenze ku kyeyo ne badda ne batandika okukola essente ku mutimbagano era gukyusizza obulamu bwabwe olunaku olwaleero ku show nkyazizza mukwano gwange nnyo musajja nze bamuyita Wakayima musajja mugezi nnyo nga bw'owulira erinnya Wakayima bw'owulira emboozi ye omuntu ogenda ku kyeyo n'amala n'adda wano n'amala n'afuuka kikyali okumulaba ng'atudde wano ng'alina byagenda okugamba omuvubuka gwandaba oba gwali ku kyeyo. It has been a journey. Kyova mbagamba Cruise Exclusive sikyaza muntu nti kubanga celebrity wabula bw'oba n'emboozi ng'erimu success ffe kye tusinga okutunuulira kubanga twagala essuubi. Cruise Exclusive ezza essuubi eri omuntu oyo alowooza nti oba oli ku kisenge oyinza okulowooza oli ku kisenge naye ng'ate oli ku kisenge ate nga lwe yali ku kisenge ennyo okusinga naye ng'ate yavaayo. So olunaku leero we tuli proudly part by banaffe abakasirye breeders Emityana abakutegeeza nti gwe nno munnayuganda yonna gy'oli osobola okuba nga naawe oyingira obulunzi omwaka gwakatanga tuli mu February omwaka tegunnatambula nnyo yingira gulayo embuzi 3 gulayo embuzi 2 gulayo ente balina ente enzungu zifulumya amata mangi kitegedde balina ate ente nga ne woba resale value yaayo nga weeri ente ennungi. Why not tutandike ng'abavubuka this time round guno omwaka gamba nduubirira ki funa ekyoluubirira osobole okuba nga ate at least ne woosavinga n'oba n'embuzi 5 omwaka at least oba n'ekyotuuseeko ne woosavinga n'oba n'ente emu omwaka oba n'ekyotuuseeko.
ndi ne Wakayima omusajja mukwano gwange ennyo bangi mumanyidde wali ku KHM naye olunaku olwaleero tugenda kunyumyamu ngaffe naffe bavubuka maaso eyo ajja babuulira oba emirimu gyegiri ajja kiyisizaawo mu maaso eyo naye mu kaseera kano njagadde asooka atuwe life experience ye ng'omuntu koza ino bangi mumulaba ne bangi abali ku kyeyo e Dubai e Saudi nga mumulaba ne mugamba oyo omwami bye baatutwala naye oba oli awo badde tomanyi emboozi ye kati tugenda kunyumyamukko tulabe emboozi ate yennyini nsanyusa okulaba ssebo. Ssebo nange nsanyusa nnyo okubeerako wano Cruise exclusive. Yes ssebo. Ssebo ndowooza mulundi gwange gulinga gwa kusatu gwa kuna naye episode ziri ezasooka zibadde zaali za mukati ssebo weebale kukola twatulanga mukati eri naye kaakati ssebo tulina studio gaggadde 226 ssebo weebale kukola Mukama manyi akutereddemu obwangu era manyi bingi bikyagenda mu maaso. Alhamdulillah. Ssebo abuuza ku mulabi ali eyo atulaba olunaku olwaleero akulaba omulundi ogusooka yandyetaaze okumanya ka profile ka katono musajja muna business okola ki bw'oba mulimi olimako otubuulira briefly. Okusookera ddala nyongera okulamusa kuba labi b'omukutu guno mwenna gye musinzira okuba nga ate mutulabira. Amanya gange n'eddoboozi neeyita muvubuka wa mulembe guno Omutebi Ssaabasajja Kabaka gwe yatukwasa ng'atuwadde obuvunaanyizibwa gwesitulira ffeffe nnyini era bwe tuba tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale enkumbi ebeera ku kibegaabega tukkiriza nti obuvunaanyizibwa iffe tubulina ng'abavubuka okulaba nti twesitula tulabe nga tetulina eddala lye tweyongerako. So mu introduction gye nsooka okuwa sisobola kukireekayo nti ndi muvubuka wa mulembe guno Mutebi. Erinnya lyange nze Nkayivu George Wakayima. Erinnya no lya Wakayima lyava nnyo ku LDC awo. LDC bwe twali tusoma ndowooza mwami yatusomesanga criminal law. Wasoma amateeka. We nagasomako akatono awo. Alina ekibuuzo kye yajja nakyo mu kilaasi emu akawungeezi ng'abuuza agamba mutabani we yali anuuna engalo era mu kunuuna engalo nga yeebuuza ku bayizi abaalimu twali bangi ndowooza nga 8. Abuuza ku bayizi abaalimu nti nsaze magezi ky'okulaba ng'omwana taddamu kunuuna lugalo. Kakati bwe neefumiitiriza ne nfuna ansa naye nali ntidde okugiwaayo wala we nawulira ansa bannange ze baasooka okuwaayo nekimpa essuubi okuwaayo yange kuba eyasooka ndowooza yamugamba omwana olugalo lusigeko kamulali omulala omwana n'amugamba olugalo lutemeko. Ansa zaali fani naye bwe nasituuka ne mubuuza omwana alina emyaka emeka kyava ngamba ali myaka 6 ne mbuuza yambala sayizi ki empale nti sayizi oba yaŋŋamba 4 ne mugamba bw'ogenda mu katale mugulire sayizi 6 oba 7 empale ennene ajja kumala obudde bungi nga wanirira empale mu kiwato tajja kuddamu kunuuna ngalo. So we yaleetera statement egamba oyo Wakayima because it was a big class. We wava ekigambo ekyo Wakayima ate ndowooza neneesimbawoko ne kuba guild president oluvannyuma lw'ebyo kati erinnya ne likalira ddala okuva olwo paka leero naye ng'amannya gali 2 Nkayivu George Nkayivu linnya lyaba basajja balangira oba abaawano era ndowooza nange nakawulirayo Nkayivu omu naye nagenda omubuuza kyeddira nga naye aŋŋamba ssebo ndi musajja mulangira so linnya lyaffe erya Wakayima lyegattako bwegasi. So oli musajja mulimi oli musajja kikyokakalabizaako emirimu gyo? Nkola emirimu mingi naye ng'omulimu ogusinga okutwala obudde bwange obuyitirivu omanyi waliwo kye bayita 8 hours rule nti olunaku Katonda luteekamu essaawa 24 kati essaawa 24 bw'ozaawulamu emirundi 3 ofuna essaawa 88. Kitegeeza essaawa ezo 88 essaawa 8 ezisooka osobola okugamba nti nziri ku mulimu gwe mulimu ogusinga obunene. Essaawa 8 oguddako osobola okugamba za kwebaka. Essaawa 8 eziddako osobola okuzimenyamenya okuziteekamu ebintu ebirala ebisobola ate okwongerayo. Kati essaawa 8 ezisooka ez'obulamu bwange ziri nnyo ku KHM International Consultants Uganda Limited kubanga mu KHM nvunaanyizibwa ku nkulaakulana y'emirimu oba kye bayita business development. Kakati bw'olaba ng'ekitongole gye kiri waggulu eyo mba n'okukirowooleza n'okakasa nti brand eri mu kifo ekituufu.
ng'oggyeko KHM ndi musajja ali mu bya real estates. Wow. Naye ng'okusingira ddala ndi mu paati eyo gye bayita air bed and breakfast. Airbnb. Yes sebo. Nali e Nairobi ndowooza omulundi ogwasookera ddala emyaka giyiseewo ne nkizula nti bizinensi eno ekola nnyo e Nairobi era eri mu kukula. Nti omusajja apangisa flat ng'erimu ennyumba nga kuliko ennyumba erimu ebisenge 4 n'eddiiro limu. Kakati Alan bw'ajja n'apangisako ekisenge n'asharinga eddiiro ne Wakayima ayinako ekisenge ne Jose n'afunako ekisenge ne mwami oli naye n'afunako ekisenge ne tusharinga eddiiro eryo. Kakati ogenda okulaba nga sente zakuŋŋaanyiza buli lunaku kuba zisasula buli lunaku, abasasula buli mwezi batono naye zino zijja buli lunaku zikola nnyo. So kati bizinensi eyo bwe nagiraba nga e Nairobi ekoze bulungi era bwe nakomawo nentandika okwefumiitiriza ku biki byensobola okukola n'okugattako. Nentandika okunoonya era sebo nziina ziweerera ddala. Naddala mu saidi yaffe eno eya Buziga ne Munyonyo. Bizinensi nnungi ate wano eri mu kukula bukuzi. Nti omuntu yenna yandyagadde okuba nga afunamu sente ez'amangu kasitoba ng'oseetinze ekintu ekiri ku standard obulungi omulimu gusobola okutambula. So ndowooza ng'oggyeko ekyo n'okulima kuba ekyokulima kyo wakikonyeeko. Omanyi agriculture ebyo ebyobulimi bye bintu kati ensi kwetambulira yonna. Omusajja eyatandika UAE abasinga obungi bamanyi nga Dubai, ndowooza bali bamuyita Sheikh bin Zayed, yagamba mu lufuutifuuti, grant me agriculture and I guarantee you civilization. Nti bw'onompa ebyobulimi oba ebyobulimi n'obulunzi kusuubiza enkulaakulana. Kakati omusajja waayogerera ekyo ng'ali mu ddungu eryo nga bw'olimanyi. Nafunako omukisa era mu oba ndowooza Abu Dhabi oba Dubai. Nina omwoleso gwe naliko nensinkana ku mulimi asinga okulima mu nsi eyo mu Dubai. Ffenna tumanyi nsi ya ddungu naye mulimu abalimiramu era nga batwala amata batwala ebintu mu butale. Omusajja oyo ng'atugamba nti alimira mu ddungu naye akasente kafunye mu kulima nti ne bamuleetera omuntu yenna nga katugeze akola omulimu omulala bwe batuula wansi okubala ssente kisobola okumutwalira emyezi 2 okumalayo ssente ze zonna z'alina okuzimalayo bulungi bw'aba nga abala. Kitegeeza akasente akafuna mu byobulimi. Inspiration gye twamufunako nti alimira mu ddungu naye ssente azifuna. Kati ate ffe abali wano abalina ettaka Katonda atwazikayo enkuba natwazikayo omusana ettaka ddungi kiki ekitulemesa okulima. Okulima kuno ffe nga kati abakulimu twagala okwagazisa abavubuka nti omuvubuka nga bwe yeesunga iPhone 17 oba 18 nti efuluma atandika okwesunga ddi lwagenda okuharvestinga ensawo yeesooka ey'akasooli oba ddi lwagenda okutunda ente ye gye yagula baba bayita bakasirye breeders nti omuvubuka abeere ng'ali excited mu kye bayita okulima. Nze ntera nnyo okugamba mikwano gyange nti akaseera kagenda kutuuka ekibuga nga tekitumala. Ndowooza obira byatandise nti oli afuna kalooni ke n'ateeka kukuba watandike ne mumugobawo naye teri agenda kukugoba ku ttaka liwakeera enkya n'ogula ne oba kali walipangisa n'oteekako ekintu kyo bagambye enkumbi tebba weerimye ku nkomerero ya season n'oba ng'osobola okukijjayo kitwale mu katale. Waliwo era akagera akagamba nti no farmers no food. Awatali mulimi tewali kyakulya. Ebisigadde ffenna bye tukola tubikolera bwereere. Ojja kutuula wano omala olunaku nga oli mu mizindalo gyogi ojja kuvaawo oyayuuya kubanga weetaaga okuzza eri olubuto. So omulimi wa mugaso nnyo era omuntu yenna ayagala okufuna ssente ez'obuliwongo ojjeko bino bye njogeddeko real estates abamu bali mu treasury bonds abala bali mu kiki. It goes back to agriculture. Emmere gy'olya gwe kennyini omulimi yiyo osobola okugirya n'obeezaawo abantu bo n'otundako n'ofuna neki ne ssente. So it is a guaranteed venture nti omuntu bw'ayingirayo tasobola kulemererwa wadde obulimi bwetaaga mu ssente.
naye era nga sente tezinaba kujja osobola okutandika n'ekitono kyokola ki kyosobola. Nakulabako ku faamu ya Kasirye Kasirye Breeders. Eyo teze lunaku lumu nti agizimbye olunaku lumu oba wiiki emu mwezi gumu. Waliwo we yatandikira era manyi emboozi ye bwe bajja eri akugamba natandika bwenti nenzirako bwenti nenzirako bwenti. Yensonga lwaki tubeera ne references ezo nti Alan we watandikira YouTube waliwo abaaliwo bagamba singa nange mbeerako ng'oyo kati ate kisaawe eno waliwo abagamba singa mbeerako nga Alan. So ensi bwetyo bwetambula. Okay, olunaku olwaleero era abalabi bange abalungi njagala obbategeeza nti bwe ndeetanga omuntu omupya mu maaso gammwe please mba ngezaako bazuulira abantu abapya nga bwe nakyogera ku channels ez'enjawulo nti nzija making sure nti Uganda enirimu abantu miliyoni namba tetusobola kubeera ku channel nga ffenna tuhosting abantu bebamu. Let's try to give other new faces camera n'emizindaalo gino kubanga eri abantu bangi abalina information esobola okuyamba bannayuganda. Yes, tusobola okukyaza abantu ab'enjawulo but let's try to give some new faces a chance. Omwami ono Wakayima bw'onaawulira ebigambo oba bw'owulira emboozi emuvaamu n'ebigambo byayogera I believe osootuuza wansi omwana wo n'obanga ate mubaako n'ebimunyumya. Having money oba omuvubuka okufuna ssente before 35 it is something great, it is an achievement, it is something nga bw'onaazaala omwana nolaba nga omwana wo yeeyagalidde mu bulamu nga n'emyaka mingi teginnawera, you get. So mwami Wakayima bwe twali tunyumyako emabegaawo yanyumiza ku story ye gye njagala abaweeko nammwe tusharingemukko naddala abaana bankuba kyeyo mu nsi yonna gy'oli naye okusingira ddala tugendagenda Middle East ye gye yagenda. Lwaki yanyumizaako story we yagenda oba yavaawa oba we yaviira mu mateeka n'agenda ku kyeyo teyalwayo nadda wano kiki yazuula ekyamubikkula amaaso okudda wano. Tutandikira awo mwami Wakayima oba oli awo omuvubuka ali e Dubai ali e Saudi bonna gye bali oba osanga abavubuka bayinza otegeera Uganda gye tulimu nalwaki abantu abamu bakomyewo wano. Okusookera ddala njagala okutambika abantu bonna abatulaba nti nze nga Wakayima sikubanga ku kyeyo ekyeyo ekyo ekizito kye bali mu kwogera ekimanyikiddwa obulungi bwe mba nakuba ndowooza emyezi gyali 2 naye experience ne knowledge gye nina ku kyeyo yo gimanyi nti eri vast bulungi. What was your story? Nva wano nga ngenze ku mulimu. Omulimu guno gwali gwa okwejaaka ndowooza gye mirimu egiri wagguluko. Wava wano ng'ogenze mu nsi eki Dubai nga gwe weetutte oba era wagendera mu kampani ng'abavubuka abalala? Seetwala waliwo omukwano gwange yannyambako okugenda wabula experience yange bwe gambye nti yali ya myezi 2. Okusookera ddala yalimu okusoma ndowooza bwe budde obuwanvu bwe nakasinza obeerayo ennyo obudde obusigadde bubadde bwagenda monitoring and supervision kulambula abaana twala tugende era mu experience eno gye ndi mu kunyuma mulina omusajja oli gwe njogeddeko obudde bwe namulabiramu naye experience yange ng'omuntu sijja kujoogerako nti yeyenzibwa ennyo wabula bye nalaba ku balala bye nnyinza okunyumya because nze bwe nnyingira nalina apartment mwe nali nsula nga apartment nkira neneefumbira waliwo omukwano gwange bamuyita Said Kaganda yafuuka muganda wange nga mwensula bwe tuvaawo twagiyitanga 1305 bwe tuvaawo ne tugenda mu field yaffe ne tukola oluvannyuma lw'okukola ne tukomawo ewaka ennaku ezimu nga n'okola tetukola but it was more of a small contract that I'd gone for. Naye experience yange gye nasooka okufuna naddala wiiki eyasooka nafunako ku experience ya bed space
era tolina kyoyinza kuŋŋamba ku bed space nga sikimanyi. Bed space nti omuntu asobola okusiba lombeto nga bwe twasibanga mu dormitory n'abeera ng'alina akatanda ke ne mukyala we naye nga ne waggulu waliyo ayina mukyala we n'omwami wasula akatanda akakola ki akaddako kwegamba nga balina ekisenge nga kino naye nga mulimu abafumbo nga 4 be bantu 8 naye nga balina ebitanda bimeka 4 basharinga efumbiro basharinga ekinaabiro buli omu awo waava n'agenda n'ayiya ekyokukola mixed day and boarding bawala n'abalenzi waava n'agenda n'ayiya ekyokukola oba n'ava awo n'agenda okusuula CV okunoonya omulimu gwasobola okufuna. Ndowooza gavumenti ya kuno ekyakoze bulungiko naddala ku nsonga gye tuyita labor export nti ekyalese bannayuganda okusalawo okukolera wano oba ebweru w'eggwanga. Kimanyikiddwa nti waliwo ensi nnyingi ezitakkiriza bannansi baazo okuva mu nsi ezo kweyongerayo naye ate nga ne we bali tewali mirimu. Kakati omuntu waba akyasobola okusesetula ku bigere bye nti Alan nvuddeko wano neŋŋendako e Dubai neŋŋendako e Qatar neŋŋendako e Saudi nga waliyo omulimu ogutegeerekeka guliko ne contract ngenda genda nkole kulaba nga munnayuganda yaba talina musango gwazizza kubanga era okimanyi bulungi Alan nti waliyo abantu bangi abava mu Europe ne bajja mu Africa okukola ng'era gye bajja ssente ne baziweereza abeewaabwe mu Europe okubaako kye bali. Ekyokulabirako wekiri wano nti abasinga okukola enguudo za wano bali mu infrastructure yonna construction industry ba China oba ba Asian experts. Kakati abo sente kati katugezi bamuwadde oluguudo lwa Salama Munyonyo n'aluzimba akasente kajjawo kaweereza e China abantu babeere bulungi eyo si labor export. Kakati lwaki tunenya nnyo munnayuganda avudde wano n'agenda e Dubai ng'agenda kukola katugezi ba mu construction industry oba mu hospitality oba agenda kukola mu airport ne tumunenya nnyo lwaki agenda naye nga tene tewabaddewo muki tewabaddewo mulimu. Nze ndowooza okusinziira ku biki bye nalabayo munnayuganda yenna ng'agamba wano kibadde kigaanye okusooka alina gy'akolera afunayo kitono bw'amala okulya emmere okutambula okwejjanjaba okolako kino nakiri tasigazawo nakasente ku bank account oluusi omwezi gugenda n'okuggwako ng'ali mu bbanja tumukubiriza agende kasita wabeerayo omulimu agenda akole ki akole kubanga agenda kukolera omwaka gumu gwokka ekyamazima abeera millionaire. A millionaire is any person with 10 million. Kakati miliyoni oyo mu mwaka gumu bw'ayongerako ogwokubiri aba agenda kuba yenkanawo bw'anaagamba nti ngenda kukolayo emyaka 5 okimanyi waliwo abantu nga baagenda mu kyeyo mu myaka gya 29 nga tebaddanga ng'ekitabakomyawo kiri kimu nti bwe nzirayo Kampala ngenda kutandikirawa. By the way obaddeko e London obamanyi abaagenda mu myaka gya 1900 naye nga takomangawo lwa nsonga awuliranga obulamu bwe buli fa comfortable eyo gyali okusingako wano. Kakati ffe tukubiriza abantu nti omuntu yenna waali bw'abanga mumativu nawo tewali nsonga lwaki yandigenze okukuba ekyeyo. Bw'abanga si mumativu nga n'ekirowoozo akirina ekigendako ebweru akole tewali nsonga lwaki teyandigenze kasita aba nga atambulidde mu mateeka oba mu makubo amatuufu agenda akole ki agenda akole wabula era okusinziira ku experience yange ekyeyo kirimuko ku bizibu nti byetaaga omuntu okubigumira. Kugeza abantu baffe bwe bagenda baba balese abaagalwa baabwe emabega bakiyita homesickness nti bw'anaatuuka eri agenda kutandika okumiisinga maama okumiisinga taata abooluganda bw'aba yaleka omukyala atandika okumukola ki bw'aba yaleka omwami atandika okumumiisinga era abasinga obungi ne kibalemesa okukola obulungi lwa nsonga balina bye baakola ki be baaleka mu mbeera ey'omukwano ogwo obwo buzibu bunene okugamba nti ndeseewo buli kimu nenkola ki neŋŋenda kitegeeza omukwano alina ogusiba ku mpagi. So gw'otuuka e Dubai yesebo twagala mboozi gw'otuukira okukomawo wano oga nti nkunyonyodde nze okugenda kwange tekwali kuzibu nga kwabavubuka bano ate n'okugenda kwange ne ka contract nga bwe nkogedde kaali katono. Mu bufunze njagamba nti nze nagenda already ndi mumativu kale nja kuzzaayo bwe maliriza okusoma nasomesaako teacher
secondary secondary nga nsomesa A level history era ndowooza abayizi bonna be nasomesaako mbatumiddeko be nasomesa bonna baayita naye okusomesa kwange sigamba nti nali musomesa naye ebibuuzo nali mbiyise bulungi kati essomero ne bagamba yisizaamu banno yes essomero lye nasomeramu ne bansigaza okusomesa kati bwe nasomesanga n'emikwano gyange bali basomesa ewalala ne batandika okunfunirayoko ku masomero amalala nengattako ne ntandika okusomesa kati akaseera katuuka nga abasajja tebasasula be twasomesezanga bannange sente y'ekisomesa era ndooza singa nkyali musomesa sijja kukyogera bwentyo nesinga obwavu bulumanzi okufa obufi kubanga nali ngetinze comfortable akawunga emmere mu staff room ebeeramu bwe bagamba lanchi ng'ogenda ng'ofuna akamere ng'olya waliwo gye baali bampeeyo ka staff quarter nga n'otulo ntukola ki ntutwalayo nga ndi comfortable nnyo nnakola bukozi research kusomesa baana bakole ki bayite naye akaseera katuuka nga ndaba obulamu tebukola ki tebakusasula kyekirungi ky'okubeera n'ekirooto mu bulamu nti olina direction nti waliwo wootuuka n'ogana naye nedda wano wendi ndaba sikyafuna kikola ki kimala n'ogamba kati nina okusisitula ku bigere byange mbeko kyenkola ki mbeko kyeŋŋendako so nsitula akalimu ke twali tugenda okukola kaali katono nga bwe nkyogeddeko ka lugezigezi nga bwe natandise nga ŋŋamba nyingira ntuukira ku mukwano gwange oyo nga bwe mwogeddeko Kaganda Said yafuuka muganda wange tutandika okubeera ffenna nga bwe nvaawo neŋŋenda nali nkolera mu Media City abali Dubai bagimanyi ng'omwami gwe nkolera musajja mu Pakistan nga emirimu gye mukolera bamuyita personal assistant kumuyambako ndoozi oluzungu babeeranga luzibuzibu n'okugezaako okumuyambako mu interpretation ez'ebiwandiiko n'enkolayo akaseera ke nakolayo kaali katonotono kwe kukomawo kyamukisa mubi nti bwe nkomawo COVID-19 ajja COVID yali 19 22 anti mu Luganda amuyita COVID-19 COVID-19 ayingirawo kati bwayingirawo mwezi gwokusatu ogwa 22 emirimu egisinga obungi negigenda ku stand still era ne bu contracts oba oli abulawo twandibadde tusobola okufunayo ne butasobola kukola ki ne butasobola kubanga bujja olw'embeera nti abakozi bangi baali basaasaanye nga n'amakampani mangi gaggaddewo era ndowoozaawo oluvannyuma lw'ebyo kwe kuyingira butereevu mu Labour Export ne KHM International Consultants Uganda Limited. So bw'okomawo gwali otunuulidde kukola ki? Nali ntunuulidde okuddayo kuba nga bwe ngambye bwabeeranga bucontract nga butonotono nga ntunuulidde okufunayo akalala akalinga bwe katyo. Omanyi waliwo abaana bangi sobola kati okukibanyonnyola obulungi abakolera ku mutimbagano ng'ali ku laptop yeeyo naye ng'alina baayogera nabo bali Bungereza era ng'abayambirako awo nga buli ssaawa bagisasulira gy'akolera. Osimanyi obadde okimanyiiko na mikwano gyange bangi ab'Eritrea abakola omulimu ogwo nti omulimu gwe gwa ndagaano ntono naye nga buli kasaawa kaaliwo bakasasulira. Waliwo abasomesezaako abaana waliwo abakola interpretations ezo ez'ennimi. Akantu ako baakaŋŋamba waliwo gwe nakyazaako wano mukwano gwange Vani yakannyonnyola mbuugo mulimu ddala ogw'okusomeseza abaana b'abantu ku intaneti Bulaaya. Emirimu mingi kati egiri ku intaneti nga omanyi intaneti egenze egaziira ddala mirimu mingi omuntu gy'asobola okukola ng'ali wuwe yeebase ng'ali ku ssimu ye mu mmotoka ye n'akola omulimu ne bamusasula essaawa bw'aba akoledde essaawa 3 ne bazisasulira sente ne zijja ku akawunti ye n'enkya bw'atyo. Kakati nayina ekirowoozo ekyeyongerayo n'enkola eyo naye mba ntudde bwe nali ntudde akasimu ne kankubirwa ankubira essimu nga ŋŋamba owaayi nandiyetaaza okulabako mu ofiisi yange olunaku bwe ruti konze kale sewo jjukira nali nsomesa oba oli awo nandibadde ŋŋamba ku kyenkozeeko kino kanzireyoko nsomeseemu naye
obusomesa buweddewo covid yazze kale ndowooza ali mu kaseera ak'okubanga ggwamu awo mwami ankubira ngamba njagala ojjeko mu ofiisi yange waliwo yaŋŋambye olina omulimu gw'osobola okukola ki gw'osobola okukola ng'olwo waliwo omwami gwe yakubidde namugamba njagalayo omuntu agenda okunkolera omulimu guno naye njagala bwati ne bwati ne bwati namu ebisaanyizo bye yali ayagala ndowooza ono namugamba gwe bakubira nti oyo ebiwandiiko gw'ogamba alina ebiwandiiko ebisaanyizo bwe biti ne bwe biti ayinza okuba tabirina naye ajja kusobola kakati munange nga ngenda mu ofiisi ya mukulu ofiisi nno ki KHM ntuukayo nsanga omusajja mwanvu bwati Haji Ibrahim musanga musada wange musoga mwene ambuuza ngamba yeggwe ndowooza obutolo obutono bwaffe bwe twalimu obumanyi okweyiya kukyali kungi naye nga amagezi of course mangi oli muto nnyo n'osobola omulimu guno njagala okole bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti emugamba nyinza okusobola era ntera nnyo okozesa akagambo nti ekisumuluzo ky'emmeeri tebakivugira ku pick-up ekisumuluzo ekivuga emmeeri kyalo kiramba kitambulira mu nsawo muno kaba katono bwe kati n'akasomaali akavuga tulero gijje mu mbaaso gireeta e Kampala tekenkana bunene bwayo tulera nene erina ebyana 8 naye akasomaali akagivuga kenkana nganzi kakati bwe ntera bwe namuddamu gwozze teweenyooma era bwe natuukawo naŋŋamba ogenda kutula mu ofiisi eri genda kuba okola omulimu bwe guti ne bwe guti jjukira ebintu byaffe bye twalimu nga tubeera mu bimeeza byaffe ebyo ebya obijjukira Alan tubeera ku kimeeza awo ku BBS bwe tuvaawo ne twambuka mu kya CBS bwe tuvaawo ne tugenda ku Bukedde bwe tuvaawo ekimeeza yonna yonna gye kyabeeranga gye tukola ki kuteesa omuzadde Lubiri High School Buloba kampasi ly'essomero ly'abawala n'abalenzi erisitudde omutindo ogw'amaanyi mu disitulikiti y'e Wakiso ly'ekisulo n'abava ewaka lirina UNEB Center namba ku madaala gombi O ne A-level abasomesa batendekedde ddala mu kaliculamu empya eddiini zonna tuzisoosowaza so nga liri mu kifo ekisirifu ekisobozesa omwana okusoma obulungi layibulali weeri ate ng'ejjodde sayansi laabu kompyuta laabu ate nga bafaayo nnyo ku mpisa n'okutumbula ebitone by'abayizi n'olwekyo twala omwana omuwandiise kati tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flick View, Hoiste, Frisian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata ku TV nga gamba kola ki nina okutandika okurepresentinga KHM ku TV ebirango bakita public relations marketing and sourcing nti okyadde ku Bukedde oba okyadde ku Telefine oba ku NTV gwayogera KHM nga tokikolangako nali sikikolangako nejjukira na background yaki yekimeeza yebimeeza olina experience kale mu emyaka mingi kamera bazintunuzaamu n'enjogera emizindalo ngimanyi experience ngimanyi nga bw'obimanyi bwe twabibeeranga kati gwe gwembi nyumiza obimanyi nyumiza bali abatabirimu kati munange siryerabira lunaku lumu simanyi oba olujjukira muba mwambuka mu program bagitanga batya fetuliko muba mwambuka mu fetuliko ne momo waliyo omupiira gwa Uganda Cranes kakati being nti nali nakeddewo nga ngenda mu kimeeza kya zimba ensi yo mpozi fetuliko yasookangamu zimba ensi yo nalyokaddam kakati waliyo omupiira gwa Uganda Cranes kati ndowooza moma anoonya omuntu agenda okuwayo ka analysis program etandikireko wakiri ku mupiira ogwo ogenda okubeerawo nga tewalinga nze ndiwo aŋŋamba sooka ojja oyambuke oba olina kyobimanyiiko okubemu eddakiika nga mmeka nga 2 ng'ebyomupiira biri wano ate ekyo tetwagikola ffembi babiri
nendoza kuloba wali tewazze nenjoka nenkuba nempa analysis w'omupiira ngenda okuyingira muzimba ensi yo nga tebagaana kumpa muzindaalo banga gwayogedde dde kakati experience eyo nenjikwata nenjitwala ku KHM kati ndowooza emyaka 6 nvunaanyizibwa ku byebimu omulimu gwe nali suubira nti nja kati waliwo n'abantu abali omwana tunga omanyi KHM yange nga nze gwe bayita KHM tubeera mu comedy store eyo ng'abantu baffe bamanyi KHM yegwe ya musajja oyo naye I think because I have been a very good face of this brand and ntera nnyo nga bwe bwangambye abavubuka baffe bangi bali eyo balina obusobozi bungi mu bo naye tebannaba kutegeera busobozi obwo. Alan omuvubuka ali eyo wakati w'emyaka kantandike ku 15 teenager mpaka ku myaka kale kankome ku 3 there is a gap of 15 years wakati we 15 n'ameka n'asatu omuvubuka oyo akyasobola okukola ebintu bingi munda mu ye mulimu obusobozi n'amaanyi gatannaba kuzuula munda ye mulimu nantameggwa eyeetaaga okuzuukusa yeebase bwebase mulimu ebitabo ebitannaba kuwandiikibwa mulimu ennyimba ezitannaba kuyimbibwa mulimu obuzina obutannaba kuyiiyizibwa mulimu abaana batannaba kuzaalibwa munda ye mulimu ebirowoozo ebitannaba kwefumiitirizibwako ng'era ebirowoozo ebyo n'ebintu ebyo byonna byenjogeddeko omuvubuka oyo kasita asituka olunaku lumu n'agamba nti mbijjiddeyo ensi oyo yajja okuba nantameggwa azuukuse munda w'omuvubuka oyo nti buli omu mu nsi muno Katonda yamuwa obwakabaka bwe tuli wamu tosobola kutuula wano ne weetega kamera eyo omulimu ogwo ne guvaayo bulungi nga bw'ogwagala waliwo Katonda gwe yawa obwakabaka nga buli ku ekyo nze kamera eno ngenda kugitunuzaayo bulungi mulimu Katonda gwe yawa amaanyi nti nze bwe naatuula ku muzindaalo wano nja kwogera bajja kuwulira era bagamba nti okusinziira ku mbeera nga bw'ogiraba Alani ono ayina enjawulo kwoli kyova olaba n'abasajja abagagga b'omanyi mu nsi yonna buli omu balina kye bamumanyiddeko nti bwe twogera ku musajja omukyayina bamuyita Jack Ma twogera ku Alibaba bwe twogera ku musajja gwe bayita Jeff Bezos tulina kye tumwogerako kale abo bali wala bwe twogera ku Mandela tumanya City Oil bano abafa abawano yes era bwe twogera ku City Oil waliwo wabeerawo Kakafe Javas waliwo you understand waliwo ekyo ekimu kye tumumanyiddeko twogera ku Sudil butereevu nti real estates ne hotels amaduuka era tosobola kubibuusa maaso kubanga ye kyetukola wava munno kyetumanyiiko tumanyiko emmotoka Spear Motors okategedde nti waliwo ekintu ekyo nga ekyo Katonda yakikuwa naye nga tonnaba kukisaanukula era bw'obeera oli awo nga tonnaba kumanya direction kimu olina kutambulira nga tonnaba kumanya ki ky'olina kukola abantu tebannaba kugamba nti owaaye kino okisobola waliwo ne bagamba nti owaaye olinganga asobola ekintu kino naye okyetuddeko naawe nosigala mu siriipingi mpolampola olunaku lujja kukya lumu nkweya kyokulabirako waliwo ekitabo kye nasoma kya musajja muddugavu agamba yamala emyaka mingi ng'alowooza nti musiru lwa nsonga abaana be yasomanga nabo mu kibiina baamutendanga obusiru naye nakkiriza nti ndi musiru ne maaso we yali atula n'avaawo n'agenda n'adda emabega naye lumu ekyamuleetera okutegeera nti mugezi azaayo lipooti ewaka lwa nsonga lipooti yali mbi agikweka wansi w'emmeeza maama we gye yagijja maama we bw'agijja yagitunulamu agamba nali simanyangako nti omwana wange nali sikimanyi nti omwana wange mufu nnyo mu kubala nga bw'ali omufu mu luzungu naye kino ekyayiro kimpeddeko kakati maama natandika okugamba ngenda kusaba Katonda agenda kuntegeeza olwaleero omwana ono kyekimusiruwaza maama lumu aba mu kyaki n'alowooza bwe nzirayo ewaka abaana bano ne lw'ensonga lwaki tebamperekeddeko ku kyaki bali mu kuzannya mupiira abaana bateekeddwa okuba nga balaba TV bwe yaddayo ewaka omukulu yamusanga kapiira omuto yamusanga ku TV omukulu gwe yasanga kapiira n'amukwata ku mukono n'amuyingiza ennyumba omuto gwe yasanga laba TV n'agijjako n'abagamba muli balenzi bange bameka 2 Benjamin ne Curtis okuva leero
siddamu okubasanga nga musamba omupiira wabweru. Kyakubiri siddamu okubasanga mutaddeko TV eno. Mugenda kutandika okugenda mu community, abazungu balina community libraries. Tosobola okugenda mu library ya lukale n'osojjayo ekitabo n'osoma. Mugenda kutandika okugenda mu library. Mugyeyo ebitabo by'emyaka gyammwe mutandika okusoma. Buli kitabo ky'osomye ompandikira report ombulire biki by'osomyemu. Muvubuka n'agamba mama nga nakyo okulaba TV. Mama n'abagamba TV si gibaganye naye mugenda kulondayo programs 2 ze mugenda okubanga mulaba. Si buli lunaku naye buli wiiki. Kyalinga ekibonerezo. Naye nga balina okugondera etteeka lya maama. Omuwandiisi agamba nti abavubuka batandika okusoma ebitabo. Naddala omuto kuba ye mwandiisi w'ekitabo kino. N'atandika okusoma n'asoma. Mu kusooka ng'alaba nga gwe bakaka. Naye akaseera kaatuuka n'atandika okubinyumirwa nga ne mu birooto abirogootana bye yasomye. Kakati n'omu babeera mu class. Omusomesa abuuzaayo akabuuzo. Alina ekiyinja kye yajja asitudde akiwandiise bw'ati mu bbanga. Ng'abuuza ekibiina bannange kino ekiyinja bakiyita batya? Akati ono being nti atuula mabega akimanyi musiru ekyenjali yakisomako mu katabo akamu muwaze asoma naye nga tayagala akimanyi bano abali mu kirasi bagezi babimanyi agenda okulaba tewali awanika mukono n'atunulira ku muwizi yali asinga mu kibiina agenda okulaba tawanise nage bampanike naye nyinza okuwa ansa enfu kyava omwoyo ne gumugamba wanika mpola mpola agenda okulaba wanise musomesa bwe yamulaba n'amusongamu n'amugamba yes Benjamin. We agamba yes Benjamin ekibiina kyonna nekigenda mu kabbo k'enseko nga bamanyi kyagenda okwogera kya busiru. Agamba kabula katanzirewo nsoka entuule naye n'atandika okwogera. Yamugamba Mr. Jack, that is an obsidian and it is formed out of the supercooling of the lava. Bamubuuza ekibuuzo kimu kiki kino ng'alina agamba that is an obsidian. Naye yagenda mu maaso n'okunnyonnyola ekiyinja ekyengeri gye kitondebwamu kubanga yali afunye amagezi mangi mu bitabo bye yali akola ki bye yali asoma. Bwe yamaliriza okwogera musomesa n'abagamba mukubireko mu ngalo. Buli omu n'akubaga omusajja ansa yagiggyeewa tabanga akoppye. Incident ey'okubiri etuukawo ndowooza olwokutaano lw'eyo wiiki yennyini omusomesa aleeta omusomesa omulala aleeta empaka z'okwatula ebigambo spelling competitions. Kakati Benjamin empaka teyazeetabaamu naye Bobby Farmer omuyizi yali akulembera mu kibiina ye yawangula empaka wabula ekigambo kye bamugamba okusperinga kyali kigambo agriculture. Bamugamba okukisperinga ono Benjamin n'atandika okukisperinga agamba wansi w'omukka gwe under his breath mukaama ye yasooka nti nga buli leeta gy'ayogera n'oli gy'akola ki bagenda okugamba nti ono awangudde. Benjamin agamba balinga abaali bagamba nze era okuva olwo neyeegamba ebigambo bibiri. Ekisooka bwe manga nsobola okusperinga ekigambo agriculture kitegeeza nsobola okusperinga ekigambo ekirala kyonna kyonna mu nsi yonna. Bwe manga nsobola okusperinga ekigambo ekirala kyonna kyonna ekiri mu nsi nsobola okukulembera omuyizi ono asinga mu kibiina wano. Omuwandiisi yeeyongerayo ng'agamba omusajja oyo yali yeenyooma nti alowooza musiru yasomera ddala n'afuuka neurosurgeon. Ndowooza be basawo abakola ku mitwe aboperating emitwe y'abantu era waliwo omwaka gwe yakola ekyamagero ttiimu ye ne badokita abalala ku ddwaliro lye bayita Johns Hopkins baayawula abalongo abaali bazaaliddwa nga balina omutwe gumu nga buli omu alowooza either omulongo omu alina okufa oba bombi ne babaawula. Era agamba agenda okuwandiika ekitabo ekyo nga balongo abo bawezezza emyaka oba gyali emeka egy'obukulu. Agamba singa nasigala nga neenyooma nti nali musiru ng'ekibiina bwe kyali kirowooza. Omusajja y'omu yeesimbawo omwaka ngwerabidde kuba pulezidenti wa America abasinga obungi mujja kumunoonyerezaako bamuyita Dr. Benjamin Carson ye muwandiisi w'ekitabo ekyo bakiyita Think Big Unleashing Your Potentials for Excellence. Era yawandiika n'ekitabo bakiyita Gifted Hands. Bw'osoma ekitabo ekyo ojja kusanga story eno gye ndi mu kunnyonnyola wano. Kakati kolako nakano kankwogere kakulu. Abantu baffe bangi bagagga nnyo ba birowoozo na kusalawo naye baavu babikolwa. Nkubuzeeyo ekibuuzo ebinyonyi byali 5 ku waya y'amasannyalaze ebisatu ku byo ne bisalawo bibuuke bive ku waya y'amasannyalaze kwasigalako bimeka? Ebinyonyi byali meka? 5 ku waya y'amasannyalaze ebisatu ku byo ne bisalawo bibuuke biveeku kwasigala ebinyonyi bimeka? 2. Kakati
Gyoze kwasigala bimeka tekwasigala kakati ebinyonyi byonna byasigalako ebinyonyi byali 5 ku waya y'amasannyalaze ebisatu ku byo ne bisalawo bibuuke bigiveeko sigamye nti byabuuka naye ne bisalawo bibuuke bigiveeko byonna byasigalako kubanga bino ebisatu byasalawo obusazi okimanyi nti waliwo abantu baffe bakoma mu kusalawo omwaka guno nina okugula poloti omwaka guno nina okuzimba ennyumba omwaka guno nina okugenda e Dubai omwaka guno nina okugenda e London omwaka guno nina okutandika studio ne bakoma awo mu kusalawo n'okulowooza okukola ebintu naye okusalawo kwabwe ne kubulako ebikolwa badde okimanyi olina kyewasalawo mu 2018 okuva lwakisalawo ne kakati okyakisalawo naye togezanga kuwadde omulundi ogumu okukiteekako ebikolwa kakati buli lw'onoobeeranga mu kusalawo n'okulowoolereza ebintu n'otateeka bikolwa ku kusalawo okwo lazima omanyi bagamba nti ffe ffenna abatuuka ku buwanguzi n'abatabutuukako ekyokukola tubeera twakimanya wabula ffe abatuuse ku buwanguzi yeffe tubeera tukikoze kakakuddiremu ffe ffenna abatuuka ku buwanguzi n'abatabutuukako ekyokukola tubeera twakimanya wabula ffe ffekka abatuuka ku buwanguzi yeffe tubeera tukikoze omusomesa asomesa abaana 10 mu kibiina wabeerawo asembye wabeerawo akulembedde bano ababiri babeerako ebyenjawulo bye bakoze nti akulembedde abeerako bingi nnyo byakoze mu ngeri ey'enjawulo okukulembera n'asembye bw'atyo abeerako bingi nnyo byakoze mu ngeri ey'enjawulo okusemba Okay. kakati Alan ndowooza bisinga obungi mbyogedde Tugende mu maaso kenja okusembyayo nako ate osembyayo obudde tulina kenja okusembyayo nako ku nsonga eyo abavubuka baffe bangi ebintu bingi bikyali ku saidi yaffe emyaka amaanyi emikisa nti bwe tuba tubikozesezza bulungi tusobola okuzimba obulamu bwaffe tusobola okuzimba ensi tusobola okuzimba oba okukyusa ebintu bingi bwe tuba nga tusazeewo nti omuvubuka bwabeera bwasalawo n'agamba nnyingidde obulimi okusalawo kwe n'ateekako ebikolwa n'akkirira n'alima result zijja kuvaayo because ali mu kukola asazeewo n'okukola n'akola ki n'akola nti annyingidde bakiyita media kugula mataka bw'oyingira n'ogamba nti kakati ntandise n'ogula erisoko ojja kulaba ng'oguze eryokubiri oguze eryokusatu eryokuna you understand because otaddeko ebikolwa tosobola kwegomba mukazi Alani n'okoma mu kumwegomba tosobola kuzaala kantandike bwe tosobola kuzaala mwana nga tonafuna mukazi waliwo ekirina okusooka kale otandise n'okusalawo bw'omala okusalawo otaddeko ekikolwa era bw'omala okuteekako ekikolwa is to do wateekeddwa okubeerawo results mu results ezo mwotandika okwepimira kati wano nkoze ntya nyongereko amaanyi oba nedda the more you do ogenda okulaba nga perfectinga mpola ng'ekintu ekyo ogenza okifunamu obukugu nga webabala nti akakati mu ba YouTubers be tulina wano kati obala Alan namba emu oli naddako naye nga waliwo akaseera we wali nga toliiwo tobalika nakubalika nga toliiwo ne ku memory z'abantu nga toliiko tosobola kuwangula kalulu okutuusa nga weesimbyewo osooka kwesimbawo nja kwesimbawo okategedde nti ne bwe wabeera waliwo abasajja balina emikisa nti ne bwe wabeera abadde si wakuyitawo naye lwansonga nti yavaayo neyeesimbawo oli gwavuganya ku olwo lwafa ne balangirira ono kubanga yali yakoze eki yeesimbyewo so kyonna kye tukola kirina kutusangayo
ng'abavubuka yonna field gy'olimu kasita ogiteekako omutima ebirowoozo byo n'obiteekako ebikolwa result zijja kuba zeezo. kaddemu muvubuka ali akitegeere bulungi. Nkogera. abantu beekubagiza nnyo. Ndabye nnyo abavubuka abeekubagiza oyo n'agamba kati ffe tetwasoma tetusobola. You see oyogedde ku mindset y'akatabaako ono yeenyooma nze ndi musiru nze ndi muki. Ntera nnyo okugamba abavubuka abanneetoolodde kababe bajjoze abo ne mbagamba olaba if Alan does something tozimba mutima but kikuwe ekyokulabirako nti olaba ono gwemmanyi asobola okukikola. Alan waba asobola ku ttebe eyo n'oyo omuntu kimpe maanyi nakwongera kubeera naye mmanyi akikola te because you can. Abavubuka bangi bali mu mbeera gye balimu olw'ensonga families mwe bava. Oli asobola okuba nga ava mu family nga kuva ku anko kuva ku taata paka ku muganda wa taata asembayo paka ku jjajja nga tewali yali azimbye ku nnyumba erabikako. Kati ne batandika okutambulirako ebigambo bya kaasi. Abo famire yaabwe tebafumbirwa, abo famire yaabwe tebazimba nnyumba, abo famire yaabwe tebagula motoka. Newekanga oli kimugenze ku bwongo ti amaani ffe mwani twatondebwa kuba bwe tutyo ffe tuli baavu. Era nze by the way wano omuntu waba bano mavuka benkola nabo bw'oba toyagala bw'oba omanyi nti ogenda bw'oba oyagala obutanfunako kintu kyonna tandika okwesaasira. Obeeranga mwana gwe kyo so kikola gwe olina ssente nze ndi mwavu. You see teri kintu kiremesezza abavubuka mu ggwanga Uganda wakayima nga abavubuka abatakkiriza nti teri agenda kukyusiza bulamu. Nobody will wake up in the morning nanga akera ku makya nenkusasula tusisobola kukyusiza bulamu. But katono but it is upon you yourself nga bw'ogambye nti zuukuka va mu buliri. You wanted to become a YouTuber, you wanted to become one of the best TikToker, you wanted to become one of the best influencer. Oyagala otambula ensi eno nga kamera yeeyo gy'olina ku ssimu yeekutambuza but always okoma ku kigambo nga bw'ogambye nti naye lumu nja kuba TikTok eyo naye lumu nja kutambula. Wake up, va mu buliri, kwata kamera eyo, yingira ebivulu, noonya ku bantu. You yourself kitegeeza kitandikidde ku ggwe ng'omuntu. Don't ask for Alan okuwa opportunity. Nedda naawe mwennyini osobola. Katonda awa buli kinyonyi emmere naye tewali kinyonyi kye yali atadde emmere mu kamwa. Buli kinyonyi kirina emmere naye tewali kinyonyi kye yali atadde emmere nti alina wakisanze awo n'akiteeka emmere mu kamwa. Kirina okutambula ne kigenda eyo yonna Katonda gye yatadde emmere ne kiginoonyaayo ne kigirya. And that is survival. Kyekiri kyobadde ogamba nti wateekeddwa okubeerawo ekirowoozo ekiri mu nsi eyo ng'omuvubuka ali mu kutulaba essaawa eno leero asobola okukirowoozaako, asobola okukyefumiitirizaako, era idea eyo bw'agamba nti kati ngitaddewo mu bulamu bwange esobola okukolanga ekyokulabirako ate ku mirembe ekigenda okujja. Nkoye ekyokulabirako waliwo eyateekawo etteeka nti sumbuusa erina kuba ya triangle. Nti gwe bw'onookola eya square nga idea gy'otuleetedde nti yes nga idea gy'otuleetedde tetugigoberere. Oba aliwo etteeka erigamba nti chapati erina kuba bw'etyo lubeerera. Omanyi omwana nange simumanyi eyayiya nti chapati erina okugenda mu eggi n'ennyaanya embisi. Singa baali bamuwa musolo taxes nga bazijja ku kirowoozo kyekyo singa mugagga kwenkanawo. Ate nga naye yatandika bwali yatandika butandisi. Oba okategeera Alan kaakati waliyo ebirowoozo bingi. Kyekiri kye ŋŋambye obukodyo bungi obutannabagezesebwa
nga buli erifa abavubuka kubeera creative kugamba nti nze ekirowoozo kino ngenda kukijjayo nkiteeke mu nsi eyo ensi ekola okusalawo ekikulu gwe kusalawo n'ogamba nti ekirowoozo kyange nkijjeyo n'otandika okukikolako oba okafuna alani nti leero osobola okugamba nti YouTube ene badde ekolera mu kati naye kaakati ngenda kugifuula indoors ngiteekeko n'akawewo emboozi tugenda kugifumitira wali era nalaba jega kasajja kaleese idea nga buli lwoteekayo bwoti bekapa emaze okuuploadinga nga tewanayita na ssaawa 2 nga mulina views ezikuba amawanga n'amawanga because olina ekirowoozo ekipya kyokoze eki kyoleeseemu kakati newayita omwaka omulala nobaako ekirowoozo ekipya kyokola ki kyofuna ebyo byokka byokka Katonda byatwagaza ensi kugyongerako kubanga kuffe tewali agenda kuwangala myaka 2 naye bw'onooba ofudde muvubuka gwandaba ani agenda okukaaba nti Alani afudde ani agenda okuziika ani agenda okujja eyo wamwaziike does it matter nga nfudde okitegeera kakati tulina okubaako bye tukola ng'obuweereza service bw'oba musomesa osomesezza otya bw'oba muzimbi ozimbye otya bw'oba nga gw'oli wa booda ovuza otya booda okimanyi nakyo kisobola okubeeramu enjawulo nti omulimu gwa booda gw'olaba nti si kirowoozo kinene nnyo gusobola okubeeramu enjawulo gutya nti owa booda asobola okukuvuga n'akujja emunyonyo n'akutwala ennankulabi tuli wamu n'akizuula nti mu mutto wano bw'obadde otudde waleseewo waletiyo erimu emitwalo 4 n'avuga okuva gy'agirabidde n'agikomyawo n'agikuleetera yo teba njawulo ani abasobola okujja kumukuwa booda oyo tuba booda bw'obutaddemu trust tekirina ku trust yokka bingi n'engeri gy'ovugamu waliwo wootanyiga musaabazeewo ng'olaba waabulabe nogaawo kaneerekerezeewo era jjaggamu musajja wange wa booda avuga buki avuga bulungi it is an idea something that you can do in whatever place you're working from whatever service you're giving nogamba okusinziira ku mbeera nga bweri enjawulo eno nina okugiteekawo wano tuli wamu nti nina omulimu gwenkola naye bwe mba siriiwo ekifaananyi kyange kirabikira ddala bulungi nti sikola ki tisiriiwo ekyo kyokka Katonda kyatwagaza service nti era bajja kugamba omusajja ono bambi yafudde katugende tumuziike n'abagenda okukaaba amaziga bagenda kuba baki bangi nga bwe ngambye kuffe tekuli agenda kuwangala myaka bimeka 2 so akabanga ketuliwo akatono n'obudde bwe tulina obutono kubanga yoffe bavubuka baleero yoffe bakadde b'enkya kati mukadde ki gweyagala okwerabamu enkya mukadde ki gw'ogenda okubeera omukadde oyo agenda kuba linnya ku nnyonyi omukadde oyo gweyagala okubeera agenda kuba asobola okusomayoko ku mawulire omukadde gweyagala okubeera anaasobola okuba nga agendako mu ka live band n'atula n'awuliriza bw'abanga omukadde gwenjogeddeko essaawa eno gw'olaba takwesiimisa lwa nsonga ensi obadde wagivaako wekyalinayo akadde okusituka wootudde leero okubaako ky'oyiiya ideas are out there okategedde Alani akyasobola leero okusituka omusajja yatandika Kentucky Fried Chicken KFC yagitandika ndoza alina emyaka nga 56 bamuyita Sanders yagitandika ndoza alina emyaka 56 naye n'agamba enkoko eno bwe ngiteekamu ekirungo kino bla 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 yafadda ekirowoozo kikyaliwo okategedde leero tulina branches meka wano ezitunda enkoko eyo nyingi mpitirivu nyo bweru wa Uganda ndi mukwogera kati abawana bawulira olulimi lwenjogera kale nebweru waliyo zi KFC zaayo it is actually an idea that you need to understand to discover ogireete wadde okimanyi nti sente z'ennaku zino ziri ku kusolovinga bizibu understanding where there is a problem you put up an idea to that problem a very simple solution
abantu bakuwe sente okategedde Alan abantu lero tebakyalinda mawulire nti galina kufuluma ssaawa emu yokka eyakawungeezi nti galina kufuluma ku ssaawa 7 no omuntu aba ali awo waatudde ku mutimbagano agenda okulaba Alan ataddeyo a small solution to that problem and people abali eyo simanyi ngeri ki gye bakusasulamu but to some point you're getting recognition and some amount of money because you did not kusigala waka noleka ensi etambule nga bw'erina okukola ki nga bw'erina okutambula so omuvubuka yenna ndowooza nga tugezaako okukubiriza omuvubuka asobola okusituka watudde leero 2026 ono tugenda okuyingira 2028 ng'ali wala kizibu nnyo okugamba omuntu eyandaba mu 2016 2017 okumugamba nti leero ndi sijja kweyita miliyoniya nti ninamu akasente nti n'emmotoka gye nvuga nsajjamu sizo eziri zolaba ku kkubo n'okola ki noyisaamu amaaso kizibu nnyo kukimugamba kizibu nnyo okugamba omusomesa gwe nasomesanga naye ejjanyeri ku St Martin nti oyo muvubuka yenna nnyini ttaka eryo lyolaba okuva kuno mpaka eri kizibu but it is because I understood Obwakabaka Alan nze nkubuulira bagamba ebigambo tebigula mata naye wange bye bigagula Abaganda bagamba ebigambo tebigula mata naye nze buli lwenjogera nfuna ki sente because I understood nti sobola okwogera era nensasula you're a good communicator wezuula kakati ngenda kwogera n'ennyenje zikunkumuke nina kukyusamu bukyusa njogedde ntya leero wano we bampise enkoze ntya abavumuka mwenna abali eyo mbakolimira nnyo ng'osigadde oganya okubaako ky'okola naye ng'okyalina olwo omusajja bamuyita Nick Vujicic eddoozi erinnya batyo bali pronouncing yazaalibwa talina mikono wadde amagulu akamanya akasajja okenkana akatera okuwuga awuga ayogera afuna ssente alina omukazi alina abaana kakati gwe Katonda gwe yawa byombi kiki ekyakutuukako okategera Alan abantu baffe bangi bali mu kkomera ery'okuwanyisiganya ebirowoozo n'ebyafaayo byabwe nti nze sisobola ewaffe tewali yali akikozesa era tesisobola Alan olugendo simanyi bwano balabawo olugendo wano we lutandikidde wano gemakati g'olugendo bannaffe bangi abagezezzaako bwe batambula okuva wano okutuuka makati g'olugendo luno ne balaba nga bayise mu kunyigirizibwa kungi ne balaba nga bakozesezza amaanyi mangi ne balaba nga eno tebakyasobola kweyongerayo kutuuka ku lugendo gye lukola gye lukoma era abasinga obungi kye bakola wano bwe bakoma ne baddayo gye baava ne beerabira nti ensobi gye bakoze amaanyi ge bakozesezza okuva wano okuddayo gye baava n'olugendo lwenkanankana bulungi amaanyi ge banditaddemu okutuuka gye bakola ki gye balaga okirabye abadde wakati atambudde kuddayo olugendo lwe lumu lwatambudde okuddayo lwe lugendo lwe yanditambudde okukola ki okutuuka omuvubuka yenna wawulirira nga amaanyi gamuggwamu awe yandibadde asinziirira n'agamba wano kanfunvubire bufunvubizi kola ki kweyongerayo waliwo ebyo ebiseera omuntu watuukira n'agamba naye nfaaki tuli wamu n'agamba naye kino kyendiko kinaakola omusajja yasima zaabu emyaka 10 ng'akera ku makya alina essuubi wano wensima zaabu waali n'akwata ensululu n'asima emyaka 10 bwe gyawera n'agamba naye watyanga wano wensima tewali kiriwo watyanga nkyasima emyaka mirala 10 gye sijja nakuweza n'akwata ensululu ye n'agisuula n'atambula n'agenda eyajja oluvannyuma ye yatema ensululu etya era bwe yatema ensululu emubeka pa ku zaabu ono kwe yatuukira eyajja oluvannyuma mu katikitiki katya eyateekako ekikolwa ekyasembayo eyatwala zaabu muvubuka kyonna kyokola essuubi tosuula ssuubi essuubi lye litukuuma nga tuli balamu waliwo akaseera Alani nawe manyi okalina ng'oli so broken n'ogamba naye leero kiganye so essuubi olwo lw'obeerawo ng'owulira buli kimu okikoze kiganye ng'owulira buli kimu okikozeeko kikoze eki kiganye naye nga tekayinza okuba nga ke kaseera k'olina okwongeramu olusinziira lutya otuuke gy'olaga obomole nayimba ennyimba nnya
amaze ssente alina ne byatunze naye ng'alinayo oluyimba lumunagana yeera luno luli olwasooka lwali lulusinga terujja kubotola. Katonda alina engeri gye yasengekamu ensi abantu 9 ku 10 bamala kulwana okubotola. Oli omu yabotola omulundi okusooka. Kitegeeza oba oli mu foomu 9 abalwana okubotola olina okulemezaako ekigere kubanga there is that moment is definitely going to come nga obotodde oyiseewo era okubotola kwokwo ng'olina kati kumaintaininzi nakukola improvement. So omuvubuka nze ndowooza njogedde naye era bw'abanga alina byalonze bwe teweebuuza lwaki mu bantu bonna bafudde nze nkyali mulamu. Waliwo abafa nga bamyezi 2 oli naafa nga wa mwaka gumu lunaku lumu naafa nga tannaba nakuva mu lubuto. Naye kakati gwe Katonda yakuteekako enteekateeka nti ojja kuweza emyaka 3 oba ojja kuweza kufe ffenna tekuli amanyiddirwa anaafa mpozi ng'osazeewo okwejjawo naye bw'obanga tomanyiddirwa onaafa kitegeeza Katonda kyakuleseewo olw'ensonga n'olwogenda okwejjawo tewalulootako butereevu kubanga n'agenda okwetta bw'asanga omusota asooka kudduka naye nga badde agenda kufa badde agenda kwetuga. Kakati waliwo ensonga lwaki Katonda kyakulese ng'oli muki alina kyayagala okole akyakuwaddeyo omukisa obeeko byokola ki byokola ng'olina okubikola olina okubinoonya kati oba tonaba kubizuula era osobola okusaba okulungamizibwa kwa Katonda ne webakamuleera ekiro enkya n'ozuukuka ng'otegedde nti leero nzikirira kyaggwe kutandika faamu. Okimanyi waliwo abantu bangi abalemereddwa ekibuga ne bagenda mu kyalo ne balukirayo wadde nga basinga obungi tulowooza nti okuva mu kyalo okujja mu kibuga emikisa gisinga okuba emingi naye nga waliwo bagezezzaako mu kibuga naye n'atagwamu ssuubi nti kansigale mu kibuga wano mbeera awo byagaana naga kakati kankyuseemuko ku bukodyo nakkirira mu kyalo aba yakayingira ne bamulonda ku bwero si wano ate aba yakamalako ekisanja bamusindise ku bwa meeya. You understand? Kati wabeerawo ebintu by'olina okukola nga Katonda akyakuwadde obulamu oleme kutula butozi wansi naye Katonda alina kyayagala okolera ensi eno ensonga lwaki okyalina okyaliwo fight olabe nga ekyo ekintu okituukako obulamu bugende muki maaso bugende maaso buzi bwena ekibuze ekirala neyanzenge sebo musajja bamuyita Wakayima atunyumizaamu emboozi badde nnungi nnyo. Comment section eyo nkulu nnyo musobola otugamba nti Alan Cruz mukomeewo ne Wakayima wiiki ejja ate ekintu mukitwongereremu bulungi ebadde education nkulu nnyo lesson nnyo ze tuyize olunaku olwaliro otherwise sibula abantu baffe n'abantu abali eyo bambulye kukekyemu waliyo emirimu season eno gye tulimu oba ekisiibo kimala kuggwa kekyemu nzigule era tukubiriza munnayuganda yenna agamba nti ekirowoozo ekikendebwe lwakirina omanyi mulimu guno tugukoledde ebbanga era ffe bamu ku basinga okutwala abantu ebweru wadde bagamba nti omulungi tabulako kamuga embwa tekala nnyindo kitutuukiridde nnyo mu nkola ya tujja gikola 100% naye tugezezzaako so tukugamba nti bw'oba olina omulimu gwonna gw'oyagala ebweru jjamu ku kekyemu nzigule esangibwa Nankulabya okukuba erikirire Nabulagala. Bannayuganda bangi betuyambyeko okgenda abangi tukyalwana okulaba nga tubayambako bagende ate bangi tusuubira abajja kujja nabo tubatwale bagende bakole. Eggwanga Uganda lyaffe era bwe libanga lyaffe bingi bye tusobola okukoleramu so ng'okyali mumativu ne Uganda tewaliwo nnyo nsonga lwaki wandigenze bweru okuba ekyeyo. Nkubiriza nnyo abagamba nti twagala kusesetulako ku bigere byaffe bagamba ebirungi biva wala akatale k'emmese kali ku ttale. Bw'obanga ebusukka kkuba eri gy'oyagala okugenda obeeko engeri gy'otereezaamu jangu tujja kuyambako ogenda okole mu KHM International Consultants. Ffe twakusuulira omwoyo nga nakyeyombekedde akufumbira embaala mu KHM bwojja tujja kuyambako ogende. Alhamdulillah. Kale ekisiibo ekirungi mwenna abasiraamu abali eyo Allah nsaba abatambuze bulungi. Kozi omukutu guno tetumira
ntumiddeko maama wange mukyala Nakibuka Rose. Maama nkutumiddeko nkwagala nnyo. Amanyi vidiyo nejja kutuukako. Akwagala nnyo bakuba tatera gwe yangobako eyo mwana oli naye watuleetera omwana mu industry bannange. Anthony Katongole. Webale kubaawo ssebo toyanze Cruise exclusive gwe mukutu Alan Cruise gwe manya saagala kubaako ate nabyensukkako nabyo okuva wano but nja kusaba busabi musajja waffe Wakayima bwali bafunye ng'obudde ajje ayitewo tunywemukko ebigambo tebijja kubanga bingi bitono nnyo ate ensooba oli awo bavubuka bangi nno nga balina bye bayise ne we batuuse ng'oba oli awo bw'omuwuliriza oddamu amaanyi gwakyagoba obulamu gwakyalowooza nti obulamu oba oli awo bwagaana oba olowooza toligivuga tolizimba ku nnyumba ne munnange eriyo ebintu ebimu nga tubiyiseemu n'oga kisoboka. Alan Cruise gemanya Cruise exclusive gwe mukutu ngobeera ku mitimbagano gyange gyonna saga kusukkako wano nakola lwe banaye for now ladies and gentlemen bulungi mweraba.